okutwalira ebbanga lya ssaawa 2 kati kikwetaagisa ebbanga lya ddakiika wakati wa 3 n'eddakiika 4. Singa kyadde kikutwalira essaawa 2 olw'akalipagano k'ebidduka kati kikwetaagisa wakati w'eddakiika 3 n'eddakiika 4 okuba ng'otuuse gy'olaga. Akalipagano k'ebidduka kaaweddewo. Tekaaweddewo lwakuba abatrafiki bakoze omulimu amatendo. Kaaweddewo lwakuba abantu mmotoka bazipaakinze. Kaaweddewo lwakuba abantu mmotoka bazipaakinze. Amafuta ku lwaliro ge twanywanga ku 13,300 amafuta gali ku siringi 637 ku masundiro agamu, 635 n'akakaagamwebina n'akakaagamwebitaano okwetoola eggwanga. Kiwaliriza abantu okusulawo amamotoka gaabwe. Kino kyogenda kwongera okufiiriza gavumenti mu ngeri emu oba endala. Kampuni za baasi mwazirabye zaalangirira nti zisaspendiza operations zaazo. Kampuni za baasi zaatandise okulangirira nti bannange tuyimiriza, tetugenda kuddamu kutambuza abasaabaze, kubanga omusaabaze okumugamba nti tukwongeddemu gwe abadde atambulira emitwalo 3 ogenda tambulira mitwalo nakubuze nti njijjewa tagirina wakugijja. Kyokka nga ne bw'omuga nti omwongeddemu mutwalo abatambula batono, baasi zibadde zikola loosi. Wabula kino kitegeeza nti zijja kwetaaga okubairingibwa out. Why? Nti zigenza okususpending operations ate nga ziina loans zitambuza. Naye nga nebagamba nti basigale mu operation tebakyasobola olw'ensonga nti abantu be batambuza tebabalaba. Emmere n'ebyamaguzi ebirala bigenda kusigala nga bya bbeeyi ya waggulu olw'ensonga nti mini ya transport esinga mu Uganda road transport eyeyambisa amafuta. Amafuta agaalinnye. Bwe tuba nga tulaba dizero ng'agula siringi 6, dizero eyalinga ku 28 ng'ali ku siringi 6 nga mukyali ku bya bbeeyi y'amafuta. Akaseera kagenda kutuuka nga bagamba nti wano gaaweddewo. Era nyina gwe nabadde njogera nina nti sikyenywesa tufutafuta konzenti nti nkuba full tank. Otuuka ku petrol station ez'enjawulo nga kuliko ba boda boda nteeramu 4 nteeramu 5 olwo manya anywedde lita emu tewera na kuwera. 15,000 mu Uganda tezikyagula lita y'amafuta. Kitegeeza nti gavumenti erina okukira ku makyetuulo etunuulire kiki egenda okukola okugonjoola ekizibu kino. Babadde boogera ku nsonga ey'okujja amafuta mu South Africa. Well, side emu kisobola okukola naye ate nakyo kigenda kubeera very expensive olw'ensonga ezimu. Lwaki? Nti bw'okeera ku makyano ga nti mugenda kuvuga amafuta mugajje South Africa olw'ensonga nti transport mean eyarayira ennafu mu ggwanga erya Uganda muyina gatambuliza ku luguudo. Kisoboka? Kino kyongera tulaga lwaki twetaaga okussaawo n'okwongera okunnyikiza entambula y'eggaali y'omukka. Abantu bangi ku nguudo twandirabye nga abadda mu buli side kubanga zaaliwo ne zoononeka bwonoonese. Twandirabye nga abadda mu buli side balina basobola okutambula. Abantu batambuza bigere, abantu balinnya bugaali, okitegera. So nsuubira okuba nti gavumenti yeetaaga okutuula. Nsuubira okuba nti gavumenti yeetaaga okutuula mu kaseera kano. Okay. Nziriza akatambi kano Bob Ntambi kyembadde njogerako gizeeyo emabega emmotoka Benz. Is it Benz? Ginziriza emabega. Omwami oyo omulaba amugamba amafuta gaweddewo. Gaweddewo. Toto yaawe eno sooka onsikire ku kifaananyi. Eno si Bukoto. Bukoto, Toto Bukoto. Amugambiddewo amafuta gaweddewo. Bw'oba ng'olina obusobozi obunywa amafuta nywa full tanka. Ge mazima bw'oba ng'olina obusobozi obugateekamu kubanga ensonga egenda kutuuka nga teri ku ssente z'olina naye nga ne w'ogajja tokyalabawo. Embeera egenda kutuuka nga tekyali kungasobola naye nga n'okugafuna tokyasobola. Badde bateesa amafuta okunoonya amawanga gye bagajja naye okutambuza obutambuza amafuta okugatuusa mu Uganda nakyo kiri expensive. Kitegeeza nti tugenda kulwanyisa kizibu kya butagwebwako mafuta naye tetugenda kulwanyisa kizibu kya bbeeyi y'amafuta. Okiraba? Tetugenda kutaasa kizibu kya bbeeyi y'amafuta, tutaasa kya butagwebwako mafuta. Embeera yabadde mu Eastern Region Kamuli bo baavudde noga nti bannange ekimala ne beekalakasa wadde nga abamu baakwatiddwa. Naye nze ndowooza nga tetunatuuka ku mutendera gwa kwekalakaasa guno. Gavumenti yandibadde etuula netunuulira ati kizibu kya nsi yonna naye ki ekikoleddwa. Osooka ne weebuuza nti mu reserves za gavumenti tulinamu liita mmeka?
ekyo sikibuuza gwe Munnayuganda kubanga tomanyi, gavumenti yemanyi. Mu reserves za gavumenti ez'amafuta tulinamu liita mmeka ezisobola otutambuza era zisobola tutambuza bbanga ki? Mu kaseera kano nga n'amafuta gakkekwa ki ekisobola okukolebwa? Baminisita lwaki atambula n'emmotoka ennyingi? Nsuubira okuba nti pulezidenti yandibadde yayisizza dda ekiragiro nti entambula z'abaminisita ez'enjawulo zisaliddwako, entambula z'abakungu ab'enjawulo zisaliddwako. Mu kaseera kano kituzzaayo nti Uganda yeetaaga okubeera ne UTC baasi zaayo nga ze twalina ezapaakinga awo olaba ku mukwano, bano bo Mutambi tebaaziraba awo ku mukwano, ezaabeeranga ez'ekide ab'Essoroti Mbale baasi ebaleka mwe temwaziraba. Naye bwe tubanga kati entambula ku lwa tewali baasi za gavumenti z'ogamba nti zino kigenda tukosa, kubanga ye esobola okuguma nemanya nti yakolera mu loss naye erina okutambuza abantu. Tudda mu lockdown etali nkake naye nga ky'olina okukola amafuta okuvuga okuva empigi gy'ensula okutuuka wano ogenda gabala nga abadde anywa emitwalo 5 onywa emitwalo 10 okujja, abadde anywa 5 okuddayo onywa emitwalo 10 gy'emitwalo 20 ng'otuuka obaga nti bannange kanteeke ka studio ewaka neetega essimu zuukuka n'ensonga mumukolere ewaka kubanga tokyasobola kujja. Tugenda kudda mu muggalo nga tewali akukase kudda mu muggalo era nga tugulimu. Gwekeera ku makya otambule ku nguudo za Kampala, multiplex ebadde ekola ssente empya n'enkadde mu parking ya Kampala, ng'otuuka n'otambula n'ovuga ne weetoolola ng'onoonyawo parking nga tolabawo. Kati buli w'otuuka olabawo parking, emmotoka tezikyayingira kibuga. Ekibuuzo ekiriwo nti ng'emmotoka tezikyayingira kibuga, baba badde bazivuga bayingira. By'ebyamaguzi bye badde batundira mu Kampala bikyagulikako kubanga nabyo bitambula n'amafuta. Mu kaseera kano ng'amafuta galinnye ebbeeyi, emmere terinnye ebbeeyi kubanga etambulira ku mafuta. Tipa y'omusenyu Actros ebadde ku kakadde kamu n'emitwalo 6 kati eri kakadde kamu n'emitwalo 8 eya Lwera. Bagamba amafuta galinnye. Nsuubira okuba nti tuli mu kaseera ke tulina okulangirira akakatuubagiro k'ebyenfuna ge mazima oba tukyagala oba tukyagala tuli mu katuubagiro k'ebyenfuna si kya bulijjo nga bwe bali mu kukitulaga nti kiri nsi yonna well kiri nsi yonna naye nga Uganda tukozeewo ki kubanga kiri nsi yonna amafuta gaalinnye ebintu byalinnye olutalo lwa Ukraine ne Russia lutukosezza nnyo naye amawanga gali geeteekateeka ne geeteekerateekera akaseera kano mu reserves zaago waliyoko naye Uganda mu reserves zaffe tuyinayo liita mmeka obukadde bumeka obwa liita agasobola okututambuzaako okitegeera kusoomozebwa kw'amaanyi. Nsuubira okuba nti tewali minisita mu kaseera kano yandibadde ateekebwako ssente kufuluma ggwanga tolina byogenda kuteesa mu kaseera kano. Twetaaga ssente ze tutayina tutubidde mu bbanja nina kyesijja kwogera mu ndeke 13 14 15 okay. Ebifaananyi ebyo muleese byaki? Well, ndowooza buli atambuza emmotoka 5 ng'osobola okutambuza 2. Tuli mu kaseera nga pulezidenti kati akkirizibwa okutula n'abantu abalala nga 3 mu mmotoka. Tetukyalina mbeera ya kwejalabya. Tuli mu mbeera nga minisita atula n'omukuumi we n'omuyambi we mu mmotoka emu n'egenda. Bino ebyakabangali enkulembera tebikyaliwo mu amafuta mugajjawa. Kubanga tewali minisita agenda kukyama ku petrol station bamumma amafuta. Naye ate gwe omuntu wa bulijjo omulabe ng'amugira ati gaweddewo tetukyalina wadde ssente z'oziyina olina ezinywayo tulita 3 bulita nga 3 naye tewakyali tetulina ge tutunda. Kawuto nali naye ku Friday najja ku Shell wansi ne bamugamba gaweddewo, n'ayambuka wali ne bamugamba gaweddewo, paka lwe yagenda ewa Bakuli ne bamugamba tukuwayo lita 10.
ozitwala nti mumpeza ate naakola ki? Kitegeeza nti tulina okutunulira embeera eno nga teri ya bulijjo nga bwe tukiraba. Lockdown twamanyira eri ya COVID-19 gye twalimu, naye kati abantu n'amakampuni ag'enjawulo gatandise okwefumitiriza nti abakozi bagenda kukola batya, bagenda kutuukanga batya ku mirimu. Lita y'amafuta yali ku 3,000 bweyingira akakaaga 3 nga yeekubisizaamu emirundi 2, 100 ku 100. Naye ng'ennyingiza tekyuse. Cost of living yeeyongedde, buli kintu ky'ogulako ebeera emmere. Essowaani y'emmere kati eyingidde $1,000 gye walyanga ku 5 ku 4. Bw'obabuuza nti gwe bbeeyi togiraba ey'amafuta, nti amafuta gakwataganira nti ge galeeta emmere. Naye mu kaseera kano Uganda kiki erina ekiginunula? Ne bwe tukeera ku makya nga tukyalina sente nti katukole butter trade, katubawe kino mutuwe kino. Uganda tuwaayo ki? Twandibadde tuwaayo mmere eri luddawa? Agriculture tusaamu sente mmeka? Kituze Kalamoja nti mu mbeera ng'eno akaseera katuuka ng'eggwanga teriyina sente naye nga liyina ebirinunula. Omusajja akeera ku makya nga talina sente enkalu naye ng'alina kapuloti naga nti kankuweemu ako, z'obadde omumanja ziggweyo. Uganda tusobola kuwaayo ki? Nsuubira okuba nti buli akwatibwako yanditudde. Bino si byakugumya bannansi, kubanga ne betugumya ate be baatusooka okuguma. Tulina kutuula nti ki ekirina okukolebwa, si ffe bali abakulu abali mu woofiisi ez'owaggulu abakyatambula n'emmotoka 3-4-5-6 nga bagenze ku function ya Thanksgiving. Kano ke kaseera tugenda mu independence n'emikolo emirala. Sente obuwumbi n'obuwumbi ze tuyiwe korona ebitundu ebirala tulina kuzikolamu kirala. Tugenda kudda ku Magufuli style. Sente ze twateekanga mu kuza olunaku luno zigende ziyambe ebirala. Bye tugamba ntukuza lunaku lwa kino, lunaku lw'abakyala, nga tewali ddwaliro ly'abakyala lizimbiddwa, naye nga sente zisaasaanyiziddwa ku mukolo n'entambula ereesa abakungu zizimba eddwaliro ery'abakyala. Tulina okudda ku round table tutuule, tugambe tususse okwejalabya, tunoonye butya bwe tuwangaalira mu nsi ey'obwavu n'akatono ke tuyina, kubanga ennyingi ze twaga tetugenda zifuna. Kino kiri nsi yonna, katuyige bwe tugenda okubeera mu mbeera eno enyigiriza ensi yonna. N'olwekyo mugana wange, si lutalo, si kwekalakaasa, naye tusse kazito saako okwekalakaasa, wabula akeddoboozi ku bakungu ateeseza ebintu eby'ensonga, obulamu bujja kutwangwira. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu sinza kweyongerayo. Mbagaliza birungi byereere, awangaale maaso mogi.